olwaleero we bwakeeredde nga ekiri ewa Zari maziga meereere. Anti omukulu Shakibu yalabiddwa mu katambi ng'ali n'omukyalo omulala atali Zari. Naye mu katambi kano omukyalo ono Shakibu gwe yabadde naye yabadde alaga afaayo nnyo eri Shakibu, era bwe weetegereza engeri gye yabadde amukwatamu emikono n'engeri gye yabadde amusikamu ng'olabira ddala omukyalo ono ayagala Shakibu. Wabula akatambi kano kabukutikidde social media nga bannayuganda bwe batalwa baavuddeyo bo ne bagusala ng'obudde bukyali ne bagamba mbu Shakibu yabadde mu bwenzi, yabadde ali mu kukola bwenzi, yabadde ali mu kwenda nga bw'obamanyi bannayuganda. Naye omukulu Shakibu yavuddeyo ye ku social media handles ze n'agamba nti ekituufu kiri nti akatambi kano yali yeye era akatambi takeewakana, naye akatambi kaali kadda, akatambi si ka leero. Era ye Shakibu agamba nti waliwo abajjonkezi abagezaako okuba nga bamulwanyisa okuba nga afiirwa mukyala we n'okufiirwa obufumbo bwe, wabula ye agamba kano akatambi kaali kadda munnange. Naye Zari yavuddeyo n'akola reaction enkambwe ennyo ku katambi kano era yayogedde ebintu bingi, wadde Shakibu yagambye nti bino ebintu byali byadda, naye Zari tebyamusanyudde. Nga bw'omanyi abakyala Zari tebyamusanyudde, era mu katambi Zari ye yavuddeyo n'agamba nti okay nange ngenda kubanga nfunayo omubeezi omulala. Era Zari yagambye nti ndowooza mwenna mulabye Shakibu omukyala omupya oba omuntu omupya gwatukubyeko, era n'agamba nti nange temunnenya bwe mulaba nnina gwe ndeeseeyo. Kansooke mukuwe owulire byayogedde. Naye mmwe Kamen will leave you in a desert with no water mukamanyi. Keeko byange ne Shakibu tewali kye mutamanyi. Sajja omubeererawo n'omukolera buli kimu n'akeera ku makya n'akulaga amazzi. Kasaawe tulaze mukazi waffe omupya oba mukyala waffe omupya tamanyi. Bannaye bwe mulaba nga mbaleetedde mulamu wammwe omulala mubyogera mpola. Ebigambo ebyo biwulidde omukyala Zari byayogedde, naye nze kindaze nti Zari ekituufu ayagala Shakibu. Zari abadde ku social media afunye abasajja ab'enjawulo, ayagadde ku Diamond, ayagadde Basemwanga, ayagadde baani bonna abazaddemu abaana, naye ekituufu kiri nti Zari ayagala Shakibu. Olabira ddala mu katambi nga kyamulumye nnyo nnyini ddala. Naye I think obufumbo bwe buto bwe bubeera. Obufumbo bubaamu okulwanagana amakoona, era mu abali eyo abalowooza nti mugenda beerawo kakeeka nga mulowooza nti bugenda tambulanga bulungi, nedda ba mikwano. Obufumbo bulimu okulwanagana, bulimu okubeera muno okulowooleza nti oli mbwenzi, mulimu okulwanagana, mulimu okwekuba oba okitegeera. Ebyo byonna biri mu bufumbo. Nze I think abantu abasinga obufumbo mwandibadde mubulabira kati ku kapo ya Zari ne Shakibu, kuba abantu bano neera gye buvuddeko emabega babaddemu n'olutalaawo, okitegeera bayinamu ku lutalotalo era ne balwana ne boogera ebisongovu neera ne bamala ne bakola ki ne batereera. Kikulaga ki nti obufumbo bwe butyo bwe butambula. Obufumbo bwe butambula, mulimu okulwanagana, okwekuba. So mubeere bakkakkamu ba mikwano, mubeere bakkakkamu gye muli. Naye nja kubanga nkusaba obe nga okomentinga otubuli ekikyolowooza ku nsonga zino, commentinga kaawo wansi, era nkusaba olikinga video eno gisharinge, ate toweeraya kubanga osubscribinga oli ku Kirooto kya Uganda.